mbu yajja n'asisinkana omumpembe Muhumuza. Muhumuza oyo yabadde atawaanya abaana baffe. Era Muhumuza bw'oba tomumanyi mpozi nga toli ku social media. Nkiddamu, Muhumuza ono yabadde agoberera pulezidenti. Kaakati bannaffe abamu abayina zi kamera because president yatugamba nti ekyokulwanyisa ekisooka ye kamera. Njagala mu sharing video. Njagala mwekonere ku buimoji. Njagala mu taking a notice. Sagala encha mukere ku machanti kojjo omugezi yayogedde bwati. Kaakati bannaffe baba kutte kamera. Patricia Sewungu yayina ekintu bwakina rating nze njogera reported speech kubanga ekirukogo saliyo. Kati bagamba mbu Patricia Sewungu bamulaba ne Muhumuza. Kaakati bwe bamulaba ne Muhumuza nga nkikakasa mwanyina ze Patricia Sewungu bw'aba agoberera Kyagulanyi bw'aba agoberera struggle Muhumuza ateekwa okumumanya. Mwenna temumanyi owa poliisi oyo simanyi bamuyitaani oyo bannange mumumpandiikire owa poliisi oyo ayali atawaanya nnyo pulezidenti waffe owa poliisi oyo bamuyitaani. Kaakati bamaze okumulaba ne mugundi kaakati maapu bakomawo bamaze ekigundi ekivvulu maapu akola video. Okay. Maapu akola video era bye bino ebigambo bye yayogera njagala muwulirize bulungi Sama Uganda njagala owulirize ebigambo bya maapu bwe muba nga komiti yammwe yasooka netuula kubanga fe kati mutujajingisa fe abeene ebweru mutujajingisa ku bigambo bye tulabako bwe ba komiti yammwe yatuula based on this video then I don't know. Uliriza mapu ebigambo bya yogera nga avudde Rugogo. Yekimwambuziza jenakutte. Oye Patricia Sewungu alina omwami gwe bayita Muhumuza before the concert. Then concert ng'etuuse nga president yakatuuka. Patricia Sewungu yazze n'abuuza ku president n'abuuza ne ku First Lady Babi Tungo era namuwane haga nafaawo. Muhumuza ye musajja abeera ku president buli we butufuluma ayagala n'otukozesa ensobi ne bwe tufuluma saa mukaaga gwa kiro Muhumuza ono yatugoba bwe tubeera ku kitebe yabega buli kintu kyonna ne video gye mugenda okulaba lwe twamukwata nga atulemeddeko ayagala natukozesa accident kati tumanyi kikyabala naye nga Muhumuza atutambuliddeko ebbanga ddene naye ate wano before ekivvulu nga kitandika abadde ne Muhumuza Patricia Sewungu then after nga president yakayingira Patricia Sewungu azze n'afuna omukisa ate oguyingire wabadde president so mubadde mumbuuza mbadde nino bibawa oyo Muhumuza eyo emmotoka olwo yali atugoba ogwo gwe mulungi ogumu kweki ekikumi mwayomeka awo yali atulemeddeko nga tugezaako mudduka nayagala natukozesa nsobi oyo Muhumuza emundu ziri omu mmotoka ezo zirediyo koolo bwatyo bwabeera so kati badde bambuuza video nange sisobola kubigatta nti mapu watwakulabanga onaakola bwati ate kati ndowooza kyembanyonyoddeko kisobola okugera sibagambye nti kino oba kiri naye nkugambye nga bwe mwaŋŋamba ono ye Patricia before ng'ali ne Muhumuza ono baali bye baseyali nga tetubimanyi eyo ye Muhumuza bye baseyali nga tetubimanyi tulaba wali oli akutte essimu onaakotte tetwabitegeera naye afuta najja tumubuuza Patricia Sewungu y'omu ku bantu baffe abalwanira ebweru naye ayingira bulungi naye yalina ono omusajja ono ye omusajja be bamu ku batulegera ddala wano. What is the question behind? Kyesimanye eyo ate temunkwata bubi just mbadde nnina okuddamu okutangaaza ti Patricia muntu waffe akikubira ebweru eyo naye ajja mu Uganda wano mulungi nnyo era naddayo naye ono ye musajja atubonyaabonya. Patricia nabadde ngezaako okwogera naye ambulookinga. Kaakati baganda bange njagala okubabuuza
mu bantu bonna bonna mu babawunsa abali e Uganda mu baani bonna 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 erugogaawo ddala Muhumuza ye yali supposed okubeera awo. How did Muhumuza come to be there? Awo ye question gye njagala okubuuza. Muganda wange Sama Uganda bwe twamalirizaawo naawe wakola video. Naawe Sama bwe wamalaawo n'okola video. Sama bwe wamalaawo n'okola video era naawe wayogera bino ebigambo. Sama Uganda data kisoro bawasauda madada nsonezi mugenda maaso ku social media tuziraba naye ekituufu ndowooza kyekirina okutegeerekeka babasinga tebamanyi kituufu kyekyoba kyekigenda mu maaso ku nsonga z'omukyala Patricia Sewungu ane Map Media amunange ebintu bino tuba tubiraba ebyo bigenda mu maaso era buli kimu kiba kigenda mu maaso tuba tukigoberera ku bifaananyi ebitambula ebya Patricia Sewungu ne Muhumuza mbega wa gavumenti oba atambulira ku president wa His Excellency Patricia Sentamu ku lunaku olwo nayiwo Patricia Sewungu Muhumuza yali ku mulyango ogwa tebo yali akwasaganya tebo yali ku mulyango gw'abayingira mu tebo so nga avaayo najja Sama nawe njagala otegeere njagala otutereze wano yali ku mulyango oguyingira mu tebo chichi banange mu ntangazeemu Sama wana agamba nti Muhumuza yali ku mulyango oguyingira mu tebo chichi ekyo songa avaayo najja neno mu tebo okulaba bitambula Muhumuza mbega buli mugwamanyi twali tulyawo anange nayo obuvunanyizibwa okulantirira amawulire bayingira mu tebo obuvunanyizibwa bwali bunkwasiddwa somali yawo nga Muhumuza asika Patricia Sewungu ku tebo namuze ebbali ne mubeera ebigambo bingi nnyo esamanya byali bigambo ki munnange sikulwese anzeka nyine ashikandooza ati mu first time okubanga omukyalo yemutuukirira ne mubuuza omwami ogubadde yogera naye obadde omumanyi bulungi nangamba mubalina omumanyi naye abadde ankwana omuka mwegendereze mbega yatambulira ku president so ndooza emboozi yakomaawo wakati wange ne Patricia Sewungu so Patricia Sewungu mu kuyingira president we yali Map Media ndooza namukwataka video bwe yamukwataka video ndooza Map Media n'agamba Patricia nyina ka video ko njaga kuweereza tomorrow ngubuuze ku president senkeera Patricia Sewungu nasindikira Map Media audio ngamu namugaa gwe Map lwaki topa video yange gyewankutte muli basiru so munnaye obuzibu bwatandikiddeawo ebisigadde Map Media kabibannyonnyole kati baganda bange nze omanyi bampitako jjo omugezi ensonga nzitambula mpola ngaali akatoko kansuubire Map Media kwoli Sama kwoli mwanyinaze Patricia kwoli kakati before you take a decision gwe Sama nga president before nga temunna taking a decision bagamba nti oyita akawala n'oyita n'akalenzi si bwe kitegeeza bannange nimba before nga tonna taking a decision fenna company ze tukolera fenna waka we tubeera era nze nsiba mbagamba ndinze omukyala gwe nnina wanankuuma gwe nnina ye nga sinnabaako decision gye nkola nsooka kuweesiriikirira ne ngamba decision eno bwe njikola what are the repercussions bannange njagala mbabuuze bw'oba okola decision oba okitegeera bw'okoba okola decision owuliriza akawala n'akalenzi nimbye mu ŋŋambe oba nnimba nkomaawo mwanyi muganda wange Sama Uganda muto wange njagala weewulirize audio gye wakola erina video gye wakola erina kugundiya Map Media
Kubo kitegera njagala muwulire sama kubanga mapu yakoze disclaimer n'agamba nti ayagadde omukyala Patricia Sewungu ebirale bya happening I don't know naye nze ekintu kyentoloretinga wano ngambye nti mapu media agambye mukyala Patricia Sewungu gwayise mulwanyi munne n'amugamba nti gwe tomanyi muhumuza ye waliwo ankolectinze wano nangamba promoter gwe mu promoter ya promotinga saha wagenda okulaba nga abantu betwetaaga muhumuza yalina okubeerayo kubanga ngenda bagendera ne ku Patricia naye post gye yakola ng'amaze okuvaayo ng'awulidde ebigambo bya map media oba map media mwa blockingagana oba that is none of our business here ensonga era wano wetukoma okugikola ki obo kitegera bannange njagala mbaddiremu baplayingire audio ya Sama Uganda video ya Sama Uganda mugiwulirize bulungi Sama Uganda president mbu waba abamawulire njagala muwulire ebigambo byakola ki mmwe namwe abajjeyo ne bagamba ne mugamba mbuno kikola kino ekintu tubadde tuyina okukyogerako such that nti president waffe ali busy management eri busy zine ensonga mwe basama Uganda mwe mulino zimala ngaffe wano mu diaspora kubanga nze wano wendi nebalanga omuntu ali mu chapter yawa ye UK chapter ye UK bino ebintu bye mbanjogeranga mugabichamo mumpite namwe munteke mu disciplinary ate nsuubira kubanga sirina post gen holding mu chapter ye UK nze ndi wa media ate tewali ansasula nesinza kukkiriza all this nonsense going around all this nonsense omulabe gyayinza okukozesa mwabateekera ku macha ne mugicreatinga I cannot allow such innocence okugenda maaso ekintu kino njagala okubagamba bannange dino gwanga damba okitegeera muwulirize audio ya Sama Uganda njagala mugiwulirize social media tuziraba naye ekituufu ndowooza kyekirina okutegeerekeka babasinga tebamanyi kituufu kyekyoba kyekigenda mu maaso ku nsonga z'omukyala Patricia Sewungu ane map media amunange ebintu bino tuba tubiraba ebyo bigenda mu maaso era buli kimu kiba kigenda mu maaso tuba tukigoberera ku bifaananyi ebitambula ebya Patricia Sewungu ne muhumuza mbega wa government oba atambulira ku president wa His Excellency Patricia Sewungu olunaku olwo naliwo Patricia Sewungu muhumuza yali ku mulyango ogwa tebo yali akwasaganya tebo yali ku mulyango gw'abayingira mu tebo so nga avaayo najja neno mu tebo okulaba bwe bitambula muhumuza mbega buli mu bwamanyi twali tulyawo anange nalina obuvunaanyizibwa okulaba nti bamawulire bayingira mu tebo obuvunaanyizibwa bwali bunkwasiddwa so mbaali awo nga muhumuza asika Patricia Sewungu ku tebo namuza ebbali ne mubeera ebigambo bingi nnyo byesamanya byali bigambo ki kati Sama njagala kubuuza bw'oba otugamba wano nti muhumuza yasika Patricia Sewungu n'amuza ebbali ne babaako be boogera gwe ng'omanyi muhumuza ye omuntu abadde abagoberera for all these years for all these days gwe Sama Uganda njagala kukubuuza mwanyinaze Patricia Sewungu azze ayinza okugamba nti tamanyi nze Patricia Sewungu akyali mwanyinaze newankubadde abamu mumwegaana kubanga bwe tusisinkana tubongana up until akukamba kabalekere mu bracket up until gwe Sama Uganda ogambye nti oli bawa Sauda Madada gwe mwetayanjulanga kubanga ebisagala kuyingira mu private life gwe bokera ku macha n'olabanga muhumuza asise gundi lwaki ekintu ekyo tokikomyawo naawo n'ogamba nti bwe yamusika n'amutwala eri then nze gundi ani Patricia Sewungu nga mulwanyi munnange nayina okugenda mulabule nti oyo omusajja yatulondoola temulabanga waliwo ebitagatta bannange temulabanga tewaliwo ebitagatta kakati tutuuse we tubaagira enkoko njagala mwenna mukwate obwambe tutuuse we tubaagira enkoko
kakati ebyo byonna byonna bimaze okubaawo mwannyinaze Patricia Sewungu ng'akomyewo atudde ewuwe Uganda atudde ewuwe yakola posti Patricia bino ebigambo bibyo go abipostinga era no up until now bikyali ku posti yo tumaze okuwuliriza njagala wano mugende empola mbagambye luno njagala olutalo luno tuluve one on one nga tuli akatoko magike naye wambulako naawe mukwano oba kitegera njagala tuve mpola wano nga abali akatogo omanyi njagala obbagamba ffe tugenda nti tulirelaxingamu nga tulina emirimu emirala egyatuweebwa nza president young unsigning omulomo omulala gwe sisobola kujja wano okubagamba kyovola kati nga ku media mugenda kundaba katono naye bwondaba nga ndi Uganda ngoba nyambadde hijab oba nyambadde gomesi oba nyambadde ki tonneewuunya bwondaba mu America nga nzijeyo tonneewuunya kubanga kati ndi kurabadaba sharing video kakati Patricia njagala owulire bulungi bino bye bigambo bye wawandiika. My attention has been brought to the saturating video clip fabricated by selfish individual, specifically a one map media. Banange bintu ebimu sigenda kubeera nga mbikomyawo mu luzungu. Patricia akwamba nti my attention has been brought to a saturating video fabricated by selfish. Owulira Patricia munno muwise video giyise nti eri fabricated. Okiwulira? Because you have acknowledged that the video is been fabricated. Ngaffe abannumpu ebintu ebiri fabricated tetubiwabudde kubanga tulina formula egamba ebitalina makulu tetubiwa makulu. Kati mwannyinaze Patricia lwaki bino ebintu bwe wali otegeera nti biri fabricated wabiwa amagezi wabiwa obudde. Nkulamusizza Faith. Bino ebintu bw'oba wategeera nti biri fabricated lwaki wali obiwa amagezi. Ogambye fabricated by the selfish individual. Otegedde map media is a selfish individual. Mwenna selfish individual mumumanyi. Omuntu bw'abeera nga ali selfish ne bw'aba afaanana atya, you don't give that person time. I'm not gonna translate this video. Go batu bw'obanga nakugambye bw'obeera nga olina 0.0 RAM eno video togenda kugikola ki. A selfish individual. Selfish selfish individuals. Not a selfish individual. Abantu abali selfish individuals. Specifically a one map media. Who intends to harm my reputation and had earned trust from comrades in the struggle for his own interest. Ochiwulira boto Patricia bwagamba. I want to categorically state as follows. Patricia nagamba nti ayagala okukitegeeza wansi wa manga. The video or photo in question was taken last Friday. I was attending the King Saha concert in Rugogo where I had booked a table. Owulira, eyo table sama jayogeddeko. I arrived at this show at exactly 5 o'clock when the ushers and organizers were directing attendees to their respective seats in line with what their tickets indicated. I sat in the exact place where my ticket guided me to be, and that is when a certain lady approached me brutally and tried to evict me from my seat, which of course I defied. In an alternation issued, and she was overwhelmed and opted to call a bouncer. One we are muhumuza, a bouncer guard, and that's when a homologous bodied man showed up and tried to push me away from this spot. Ndowooza ako mukawulidde ako ke kasoose. Tugenze ku kookubiri. We had a bitter alternation, and that is when one of our comrade ghetto speaker came and called out the errant man who tried to humiliate me. I had the ghetto speaker call his name Muhumuza, and that's how I got to know. Patricia, oyagala kuntegeeza ku social media kuobeera gwenga Iron Lady.
Okay, abantu abamu bonna bayinza okukola ki bw'owulira nti omuntu bamugambye nti ye muhumuza. Anyway, let me give you the benefit of doubt. I had a ghetto speaker called his name Muhumuza, and that's how I got to know who he is. I had never in my life known about this person. Patricia lwaki olimba? Bannange siwaayira Patricia. Naye Patricia yagala okungamba nti luno lwe lusoose. Patricia ne bakeera ku macha ne bakugamba nti mwesigwa, ne bagamba mwesigwa, afande mwesigwa tomumanyi. Mujja keera ku macha mutugambe nti ne afande muhozi temumumanyi. Muyinza okkeera ku macha omuntu n'akugamba gashumba nti gashumba n'ogamba nti tomumanyi. Era bw'oba oclaiminga nti oli mu struggle n'ogamba nti gashumba tomumanyi, n'obanga gashumba tomwogerangako, wallahi eyo ye struggle. Waliwo abantu abamu abatandise kati okudividinga struggle. Waliwo abamu ababeera mu struggle. Waliwo abamu president be yayise opposition ne ba opposition. Toyinza kuŋŋamba nti bwe bakumenyera erinnya erya Muhumuza n'ogamba nti nze simuwulirangako. Tugenze maaso. Neither have ever encountered him anywhere, as insinuated by the individuals behind the malicious video. I did not know who that man is or what he does. Oh my goodness me. Banange munyambe ka bali mu comedy wa mu comments one. Patricia Sewungu asiba ku internet ayagala kutugamba nti Muhumuza tamu nze kojjo mugezi n'okera ku macha n'ongamba nti yo muhozi. I mean yo mwesigwa. Bwokera kumacha n'ongamba nti yoyo simanyi ono gundi nsobola obutamumanya. Ku live z'abaana temubeerako. Bannange mwe mugenda okwereetera abantu okubajja emize. Mukoze emirimu mingi. Bannange mwozezza engoye mugenda kuzaanika mu ttaka. Tugenze maaso. Immediately, I briefed King Saha about the incident. Patricia Sewungu njagala kubuuza ekibuuzo. King Saha obwabbize bwe yali nabwo. King Saha bannange munjulire wano mu comments. Obwabbize bwe yali nabo abantu abo bonna. King Saha afune time ekumeetinga. King Saha bwabe kubanga watulaga n'okutulaga nti wamusindikira ne message. King Saha obwabbize bwe yali nabwo afune time ekwate essimu. Niba nange bwe mutulaba envi zino nga tuyina envi mugundi nga muno envi wano ne mulowooza nti naffe tulowooza nga bwanika. Bwe mutulaba ne zino envi enjeru ne mulowooza nti tulowooza nga bwanika. Mwe bwe mutusuubira eyo ddala nga mutulaba n'envi zino ne mugamba nti ne kojja omugezi ayogera alowooza nga bwanika. Hajara Asani nkulamusizza. Tugenze maaso. Otugambye nti you briefed King Saha about the incident, and here attached are the screenshots from the private conversation from that day and moment. There are several comrades who witnessed the incident, and they will bear me witness that what insinuated in the video is not what actually happened. Kakati mwenna Patricia Sewungu muwulidde side ye. Akugambye Muhumuza abadde tamumanyi. Patricia olimba. Otugambye ola kiyokomawo video wabadde wankubira naye munansonyiwa. Patricia Sewungu nkwegayiridde mwannyinaze. Nkusaba with respect. Okoze ebintu bingi nnyo. Naye mbadde nkusaba when an incident happens, sometimes breathe in and breathe out before you take an action. Patricia Sewungu kuno kusaba gy'oli. When an incident occurs, breathe in and breathe out. Watch tegera. Nze kino nkikugamba era ndowooza abantu balaba mu comment section mbunze sisobola kwogera mazima about you. Naye nze njagala okukugamba Patricia Sewungu, when an incident happens, breathe in and breathe out. Ono yenna walajigo wa postinga buno bonna bwali bulimba. You know deep inside whom Muhumuza is. Fena tetubeerayo Uganda. Ne tu monitoringa social media n'okusinga Uganda. Because eno tuli ku 5G.
tulina simu za 265 oba 200 and whatever. Tuli ku 5G. Tuli ku one of the fastest internet. Anything that happens in Uganda, before no muntu we Uganda ngatanaba kugikola ki. Tuba tugitegedde. So Patricia Sewungu nkwegayiridde ebintu byokoze mu struggle. Ebirungi, ebibi, byonna njagala kugamba at the end of the day ogenda kuoza omaloya nike muttaka. Obo kitegeera. Kakati tugenze ku Sama Uganda. Sama Uganda njagala okomewo wano. Nga incident emaze okuhappeninga. Sama Uganda nakubira essimu. Nenkugamba nti singa mubaako nakugamba Sama Uganda ate nakola ensobi nze njagala okubagamba bw'obeera nga oli koligi wange toyinza kumpulira nti na recordinze koligi wange naye wenkuluuzingako trust simanyi singa nakurecordinga Sama Uganda ebigambo bye wayogera nga mmaze okukuwuliriza kubanga nakukubira Sama Uganda njagala oveeyo wewakane nti sakkubira simu. Nakukubira simu nenkugamba nti singa Mapu Media munamutekingirako ene gundi bannange ekintu ekigenda okuva mu bantu temugenda kukyagala. Yes, tukimanyi Mapu Media ayina ebikyamu era fenna wano tewali muntu ayina tewali muntu nobody is perfect. Kwa mkitegera Mapu Media ayina ebikyamu nze nkugambye muinako fayiro wano. Mapu Media naye akimanyi eyo fayiro tulinze twambale ngule tugitwale maaso ga president tugipresenting beba mwami mpanga fayiro eyo ejeri wano weeri wano ogimanyi bulungi naye eyo kintu nakyesigaliza it's between me ne Mapu Media n'omukyala. Naye wano njagala okugamba Sama bwe nakubira essimu ebigambo byayogera singa nakurecordinga. Sama oyagala kwefuula nti bwe mwakwata Mapu Media omuntu oyina okumanya nti alinga kati akwoneddwa emmotoka he needs help. Ezo zonna kubanga nze kennyini nakubira Mapu Media ne mwegayirira ne mugamba now that abantu ba interpretinze video yo bulala Mapu Media linnya ku kyawakati toddamu kukola video. Mapu Media did ya choosing because esimu yiye kati Sama Uganda bwe mba mwatuula ne mutandika ate okupenalizinga Mapu Media go wayogedde nti Patricia Sewungu ye Patricia Sewungu yaani kumwe abamawulire. Patricia Sewungu ya kubanga Mapu Media azze ku mugundi nakola disclaimer nakugamba mu video eyo kubanga yakugambye nti Patricia Sewungu yali amwekanya omusajja oyo mbega. Mapu Media tavuddeyo okukugamba mbu ABCD naye Sama bwe nakubira essimu olulimi lwali lwakyuka era wangamba nti gwe Mapu Media byakoze omukazi obikoze eki nenkubuuza akoze biki nenkuzaayo ne ku video gye wakola mwayogera ebigambo ebyo. Kakati tuvudde awo tukyagenda mu maaso katuwulirize nga mwenna tumaze okukola ki bino bye byazzeeko. Katusooke ku maapu muwulirize Mapu Media. Akategala lokaliwo nanyumizibwa ngakategala lokaliwo omulaze wensangira Patricia ne muhumuza namusanga nga bamujje olanategezebwa nti muhumuza yajja namujjawo namuze bali ne batandika ne boogera nabayitako nga boogera era obamaliriza nembuuza omukyalo oyo nga akomyewo nemubuuza maama omwami gweyogera naye omumanyi nangamba badde ankwana nemunyonyola ne mugamba oyo muhumuza mbega gutambula atambulira ku president. Okwogera n'oyo mukyalo gwasooka nali mugamba nsonga za muganda waffe komuledi munaffe Masaba bwe yali akwatiddwa ku ssimu ogumulundi gwali gwakubiri okumulaba face to face era okwogera naye ensonga eyo nivaawo so president nga gyekiro ani mukadde waffe Mapu Media nga gyekiro akukivulu
Musonyiwemu katono. Tujja. Kakati bino biriwo the following day nga bagenda MPG. Biriwo the following day nga bagenda MPG. Yeah, eba nene obusimu buno nabo. So netumanya nti ensonga ziyinza okuba nga ziwedde netumuvinga kumakyagwolwo mapu media netugera nga agasa ekifaananyi ky'omukyalo ono nga line muhumuza ku nsonga ezabaddewo ng'agase ne ka vidiyo teyadayina omuwanga haginga pulezidenti n'akugemu ebigambo byali bingi abasinga mu ttiimu tekyabasanyusa era ntumunenya tumugaa kyabadde kikyamu nnyo ate ng'emabega tubadde tuzze tunenya mapu media okubanga oluusi breaking y'ebintu ebitasaanidde nemugamba kino nakola kino so netuusa mukadde waffe okubanga gya vidiyo eyo n'agaana netumuleka omuntu mukulu naye nga tubadde tuzze tumulabula emirundi mingi okubanga tamala gateeka bintu ku peegi abantu gye bamanyi nti yankyukakyuka kyeyitako kirina kubanga kyekituufu so tusa mukadde waffe oyo agya vidiyo eyo n'agaana netubireka enkeera netufuna meeting ng'abakulembeze netumusaba kuba mukulembeze munnaffe netumusaba okuba nti ebintu bya Patricia tubidde ebbali kubanga ekisooka zabadde personal issues ababiri ekyokubiri tezirina kubeera ku media abantu gye bamanyiddeko nti yeyitako amawulire ga president ate yeyitako entalo ziri personal nfe twali tuzimanyi netukkiriziganya nga kigenda kuggwa enkeera woolwo mapu media nakuba audio call nagata abaana bonna betulina mu ttiimu netwogera ekiro ekyo nga tumaze okwogera netukkiriziganya okuba nga twakigenda kuddamu kubaawo wabula katonanyoka sibajjadde wali emabega maapu yaŋŋamba nti abantu badde balowooza nti ebifaananyi bino yagase bigatete bibaddewo wabula nze nga yabaddewo muyambe mukolereka vidiyo okukkatiriza nti yaliwo nayamba bitsoke bwe kiba kyekyo kankikole kiggwe era nakolaka vidiyo kati sama olaba nti oli munnanfuusi oyogedde osoose n'ogamba nti maapu bwe mwali mukomawo okuva empigi waliwo omwana yakugamba mbu ayina ebifaananyi bya Patricia Sewungu ebifaananyi bannange mwenna abali kuno abantu abaliko ebibiri n'abalala abawakingira eyo muyina ebifaananyi bye mwalaba maapu media bye yagatta ebitaali muyina ebifaananyi bye mwalaba maapu media bye yagatta mu vidiyo eyo ebitaali lugogo njagala ndabe ziyese oba no nga 10 zokka moving on nchimbaddamu maapu nkakasa kwoli sama kwoli Patricia kwoli mu video maapu gye yata nga abuuza Patricia Sewungu mulimu ebifaananyi bye mulaba bibagattako kubanga mutugambye bwe mwali muva empigi maapu yasaba omuvubuka nga yakuba Patricia Sewungu ekifaananyi mulina ekifaananyi kye mwalaba ekirala maapu media kye yagattako njagala zinno oba yes 10 moving on mwanguweeko ziri mmekezo 1 2 3 4 5 6 okisegera 5 6 7 wabulayo 2 8 9 10 11 ate muyiseewo na nnyo 12 okitegeera kati sama Uganda njagala otegeere ebibozi byo tebigatta newankubadde maapu media era emboozi mbasaba olwaleero lwe tuba tukomye okugyogerako newankubadde maapu media ayina ebizibu bye newankubadde nammwe mulina obuzibu bye maapu media wano si mukyamu because mwe bannamawulire be Uganda ate bannamawulire abatambulira ku president when someone ata operating la Uganda bwabatuukamu namwe mulina okulaninga mulina bannange gana amakampuni ge tukolera obo kisegera kyovola banga ye Museveni omujasi wajja nakkuba essasi n'ogamba nti akubye essasi Museveni n'agamba nti yes nze nakubye essasi tulina okubeera nga okustandinga wano mwalaba royalty gye twateekawo okusegirinya kyovola banga mpuuga yalemererwa nammwe mwenna abalina aba security
mwalabya video je navaayo nembaga mu lwalero lwe mutegedde nti General Gaddafi yawummuzibwa ne navaayo ne nkola video wano nga General Gaddafi ahaminze muganda waffe Tawa naye authority najifuna kuba security ate ne bwe munsalako omutwe sisobola kubabuulira yampathe gundi eyo owulira ne bwe munsalako omutwe eyo video mwalaba je nakola ku General Gaddafi authority ya endorsing ankole video eyo yava mu ba top security kati gwe mwe basama lwaki temukeera ku macha ne mu protecting abannammwe Patricia aina capacity ki esobola okujja Map Media bwobanga tonnasalira muntu musango soko jjukire ebirungi byakoze mwe muba mwagala bannange tuwangaale bwe muba mwagala muwangaale mu relationships zammwe gye muliko bwe muba mwagala muwangaale n'abantu be mukozesa bwe muba mwagala muwangaale n'abakazi bu girlfriend bwe mulina Valentine yine egenda okujja bwobanga mu blaming ekibi soko jjukire ekirungi kyakoze bwe tuba tukeera ku macha wano ne Kyagulanyi oyo gwe mulaba Kyagulanyi sacrificing ebintu bingi Kyagulanyi sacrificing ebintu bingi nnyo Kyagulanyi singa yali musajja munyi wa mwenge yandibadde anyo omwenge kubanga eyo omugugu gwalina omugugu gw'amaanyi kati mwe basama bwe mukeera ku macha Patricia Sewungu ne mu demonstrating yes Map Media yako ekintu kye yakola kyali kikyamu ne sometimes mulina okubeera ne royalty bw'oba osalira omuntu omusango jjukira ekintu ekikundi kyakoze jjukira ekintu tojjukiranga bibi byokka wama Faith webale njagala sharing video bwe mubanga musaliranga omuntu omusango bw'oba osalira kojja omusango jjukira kojja nti kojja yalabisaani yalabisa Mayega kojja yakwata gundi made nsereko Sebuliba kojja yatulabisiza Mayega kojja yatulabisiza Kenzo mwe Kenzo singa up until now achekulubeseza ku president singa Kenzo samwabya singa mwenna temumanyi nti buli decision ekolebwa ebulange Mengo ku media eva wani wa Mayega nendoza mwenna mwalaba so gwe sama Uganda njagala mu reversing ebintu bino bye mukola mugenda kutandika mu abantu bana tulina kana akakazi akali wana akampi akalinge kufuru kana akawakazi akali wana akampi kasimanya ka Emily Mizi kagenda kera ku macha katandika okulaba bino ebintu byaffe bino kabisalemu kabikole ki lwaki muwa abantu passage media eno twagiwamba media eno mukimanyi ffe betukola lwaki abantu mubawa passage kakati nolaba tabu we yajidde sama mumalirizeeyo mutudde mu meeting zammwe omusajja mumwembarasinze nze mbagambye siwolereza Map Media mumwembarasinze mumujje mu WhatsApp group mukoze mutya on top of that mumu issuing the baruwa emuwummuza kati ndo wano njagala kola clarification waliwo kye tuyita suspension ne bakususpendinga forever waliwo n'okukuwummuzaamu Map Media be baamuwummuza njagala okubategeeza Map Media be baamuwummuza yategeezaako bakoligi be n'abagamba bannange abasajja bansinzizza amaanyi ne bankola ki ne bansuspendinga for 1 month ngenda kuguma Map Media ne mwegayirira guma n'aguma naye tabu we yavudde mwenna abatuula ku media mulina okwetereza ne mukwata ekiwandiiko kino ne mukikwata ne mukiweereza Patricia Sewungu Patricia okimanyi deep inside you Patricia okimanyi deep inside you nti kukano ka page kamwaka ekyoto kana ka page akavunda because twakeera ku macha nze nali member w'ekyoto Patricia gwe wangobayo Lumbuye yali member wa kyoto gwe wamugobayo mwali muyina aim and objective eyokubeera nga media eno tegeekola ki kubanga anyway yosagala gendayo kati Patricia Sewungu bwokeera ku macha mwe basama mu kifo kye mwandibadde nga mukedde ku macha ne mwebuuza ani yagira ekiwandiiko kino ani yaleeta ekiwandiiko kino because kirabikidde ku page eyo yokka emu kati ate Patricia walabiseeko samu ya ku TikTok n'ogamba mbwe simu wagiwadde simanya mwanyina simanya relative wo tolina ku internet watulaza akasimu ka X ka iPhone X kolina ng'ate byonna olimba
Patricia wabadde olimba. Oba okitegeera? Because after all of a sudden kati oli ku internet era nkakasa ondaba. Kati njagala kubabuuza mwe basama mu group ya mweyo ani atuula ani yawaddeyo ekiwandiiko ekyo. Ani yawaddeyo ekiwandiiko ekyo. Era Patricia okubalagira ddala ye nti nno ye najja n'akyegaana. Sama njagala kukubuuza ku gurupu yo. Kubanga nze Sama wano nkwata bulungi. Ebigambo bye nayogera naawe. Nenkulabako defensive gundi gy'oweereza eri Patricia Sewungu. Sama bino bigambo byange nyinza okubanga nnimba obanga sirimba. Njagala kano mukasalemu mukaweereze Sama. Okusinzira ku Sama bwe nayogera naawe naye nakola bubi obutakulikodinga. Nenkuwulira nga oli ku defensive. Ate gwe atugambye wano muka audio mbu simanya muhumuza yali akwanaani Patricia. Ate biye Patricia atugamba mbu yali amugoba ki. Nemba mulowooza bwe mutulabako envi zino tulowooza nga bwanika. Mwe mutulabe yebweru nga tulina envi zino mbirevu. Ngeno envi gundi. Enviri nzirugavu. Mulowooza twekuba tinti nga mayega. Nze siteeka mu tinti.